Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku extra digest mugoba nsonga IBRAH mukasagemanya gange eranga wano we tuli Kansanga ku Kampala International University main campus eranga olunaku olwalero ye graduation yabwe eyabiri mu omukaaga oba 26th graduation omukolo gwetabiddwako abakungu abenjawulo obulanga omugenyi omukulu ow'omukolo guno ye Deputy Speaker wa Parliament owekitiibwa Honorable Thomas Tayebwa nga ono yakiikiridde Right Honorable Speaker owekitiibwa Anite Among atasobodde kubeerawo olunaku olwaleero era nga Deputy Speaker azze n'akiikirira bulungi Speaker omukolo ne gutambula bulungi nnyo amatikkira gano agabiri mu omukaaga oba ogw'omulundi ogwabiri mu omukaaga Kampala International University etikidde abayizi abasoba mu 2,000 mu masomo ag'enjawulo era nga mubamu kubatikiddwa olwaleero ye musuubuzi omututumufu Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited nga onatikiddwa degree mu mateeka era nga y'omu ku bayizi abayitidde mu ddaala erya waggulu era nga asomye bulungi nnyo mu luzungu kye tuyita first class degree. Twagala okuyozaayoza Hajji Muhammad Kamoga okubanga emisomo agikubye oluku mu mutwe buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Of course bwe tuva wano twolekera mu makaage mu bitundu bye Bugabo Garuga gyagenda okubanga agabulira abagenyi be gyagenda okubanga asembereza abagenyi be mu luzungu kye tuyinza okuyita reception. On the issue of waivers for work permit for academic staff in public universities, I think this is really a good proposal. When you talked about it, because a professor in Makerere, professor in Chambogo, professor in Kayo, professor in King Caesar University, they should all be really looked at as professors. Now, what is very important, good people, I'm a deputy in only Uganda. My area of jurisdiction is only Uganda. But a professor is a professor wherever they go. So I think I should be even treated with more respect than me, because mine stops with the borders of Uganda, while a professor is an ambassador globally. So this is something we should look at. Can they submit a formal request as private universities, and we are going to work closely with the executive arm of government to push for this. Amanya nze Kamoga Muhammad, Director wa Kamoga Property Consultants Limited. Ndimusanyufu nnyo olunaku olwaleero kuba nti ntiikiddwa degree ya mateeka. Teeka gano sikasomye nti gange obula nsomye gayiga ggwanga lyonna ba amagezi genfunye inogagabanako ne bannayuganda bonna naddala mu nsonga zammwe gye tuliko ez'ettaka. So kati amateeka gano tusomye galatuyamba nnyo okuba tutambuza emirimu mu bwesimbu ate mu mateeka. So buli kimu kyonna kikolebwa mu Uganda yonna kiriko mu kinzi gw'amateeka era bw'okola nga tuli mu mateeka kitegeeza obumenyi mateeka. So tusomye mateeka, kwasa mateeka, tulaba abantu wabula abantu abantu bate mu mateeka. So tuli basanyufu nnyo okulaba olwaleero Katonda tukwatiddeko abantu batutikidde degree y'amateeka tulina essanyu ly'amaanyi nnyo. Okusomozebwa kuba kungi nnyo nti ebiseera biba bitini by'olina oba olina okukwasaganya bizinensi, olina okukwasaganya famire ate n'ebitabo. So olina okuwaayo obudde obwo bw'owaayo eno mirimu giba gikendeera ate nawe oba olina okubuwaayo kubanga kino bw'omanyi kasi oyongerako okusoma nekiri bizinensi bijja kweyongerako. So bw'oyongerako mu kumanya nebyokola bijja kuba bweyongerako. So obudde olina okubuwaayo, olina okwefiiriza tekyoyinza kufunamu ate weefiiriza. So olwefiiriza obudde obwo tubuteekayo eno tubanga tufunamu kisinga okwetaaga. Bw'oba osomye oddala nga osomye nga byensomye by'amateeka gakuyambako n'okukuuma z'olina. N'oba otumye looya mu kkooti togenze mu kkooti omanyi kyagenda okujjayo tajja kukulimba tajja kukulumpanya kuba omanyi kyagenda okukolayo. N'ebiseera ebisinga obungi era osobola n'omuwabula mugabo wandibadde okola bwoti ne bwoti kubanga ky'oba omuwabulako oba okimanyi toyinza kuwa buwabuzi mu kintu ky'otalinako kumanya.
so weyongedde osomera amateeka osobola okuwabula oyo munnamateeka ne byagenda okukola byonna oba obimanyi byagenda okukola ne byagenda okujjayo kitayinza kulimba kubanga okyakola oba okimanyi. Kamoga Mahadi katukwolekeze twolekere ku lw'entebe agabule abagenyi be era ng'eyo tusuubirayo ow'ekitiibwa former Supreme Mufti ow'ekitiibwa Sheikh Kasule Selemani Ndirangwa n'abakungu abalala bangi nnyo. Tovaawo tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuteebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala ate nga kwotadde ne baganda baffe aba Gandhi Hardware Store Entinda abatunda ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga bo aba HG Smile Beauty Parlor Entinda okuliraana Middle East Restaurants bano bakola ku bakyala abaami abavubuka abaana b'obwana n'abaana b'obulenzi omuli pedicure manicure nga kwotadde ne makeup. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim ala samai sama Muhammad ala samai sama Muhammad ala samai sama Muhammad sulala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa habibi ya Rabbi nakhatimu bil mushaffa ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Webale kyokoze gye kiri bw'oyongedde ettaffaali ku umma eri abayivu era kyokoze kituufu tukwebalizeeko Allah banne tumwebalizeeko Allah kino ekyengera tekituukikako eyakedde okukola ssente aba yazifunye dda Mungu bw'aba zitaddemu tawfiiki naye okusoma otwala ekiseera si kwakumukeeka kwewaayo era ekyo Hajji Kamoga Allah kyakutuusizzaako kirungi. Tusaba Katonda shukuru eno gye tugenda okusaba agikkirize agisse ku minzaani ennungi y'emirimu emirungi ayongere ebbaraka n'emikisa mu maka gaffe gano mu baana baffe bakyala baffe emirimu gyaffe tuli bakakafu olw'okwebaza kwe tugenda okwebaza nti Allah ajja kwongera ebirungi n'abaana baffe basome abaana baffe bayite babire kyakulabirako kirungi nga Hajji Kamoga ekifaananyi kino kyalimu eno enkofiira tebagisuubula yakwewaayo yakukolerera nakusoma. Tubaanirizaako abakatwegattako akadde kano gye tusookedde Kansanga ku Kampala International University era nga leero matikira gaabwe ag'omulundi ogwa-26 era nga batikidde abayizi bayitirivu nnyo mu masomo ag'enjawulo. Wano we tuli mu maka ga Hajji Muhammad Kamoga agamu ku maka ge mu Bugabo that is Garuga we tuli akadde kano era nga wano we tuli mu Wakiso district. Wano we tuli agenda kusembeza abagenyi be era nga bagenda kubeerawo n'okulomba edduwa n'okumuyozaayoza okumukulisa emisomo because si byangu okuddukanya family okuddukanya business okusoma nga kwotadde n'ebigwa tebiraze. Ngenda kubanga nkuyingiza munda olabe embeera eri munda era nga munda omwo inshallah nja kuwa okwogera kwa former Supreme Mufti ow'ekitiibwa Sheikh Kasule Selemani Ndirangwa era nga awo wennyini bwe tunaba tuvuddewo tujja kufuna okwogera okuva eri omugole oba omuyizi waffe gwe batikidde olwaliro nga si mulala ye Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultancy. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne banywanyi baffe aba Asa 5 Star Cleaning Services nga bakilininga pavers, tiles, mategula, sofa sets n'ebigwa mu koweryo ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall bano batendeka aba baristas ku mutendera gwa nsi yonna basangibwa ne ku Najja Nkumbi wano ku Ntebe Road ojja okubanga basanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Extra Digest mugoba nsonga kankulekere omukolo ogunyumirwe bwe tunaavaawo munda tujja kukkirira wansi gye bagenda okusalira cake era nayo nkuwa effiiru yaayo ng'agabula abagenyi. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Abaganda baga nti baba babuulira omwana waaboobo ng'omunaku
okutuokola ki bannaye tusome ate tusomese abaana baffe bwe tujja okuganyulwa kuno ku nsi ne kwakira kabibeere emisomo egy'eddiini ate ekirungi kati bw'ojja wano dokita ono mukugu nnyo dokita mukugu bw'abanga dokita mukugu era bebaga nti oli yalwadde bulwadde bwe buti basooka kunoonya mukugu ki okukakananga akalulu kagudde ku dokita Kalanzi ye muki niye abantu abalala ku ludda olw'eddiini oba ebira beetuuma bibatali oli olusaako obusuuti ng'eno nga yeefuula nti yasomye ekitali kiki ekitali kituufu si kwambala busuuti naye bye wasoma byebyo era bituukagana n'ekyo kyogamba era kyogenda okutuuka okusomesa abantu nabwe kityo nga bwe tugamba nti dokita ono yakuguka mu kino bw'abaaga omutima bw'alongoosa omutima bw'alongoosa amawuggwe n'ebirala ebifaanana bye bityo byonna bigambo bya buyivu oli ateekwa kubanga yasoma niye omuntu n'avaayo mu ddiini n'aga nti n'awa hukumu n'okulamula omuntu wafubutukayo n'alamula niye bw'ombuuza wasomerawa ti nawulira Seekagundi agamba tusome ate tusomese eddiini tugisome amagezi g'ensi tugasome byombiriri birongo bitambulira wamu ffe byonna tubyagala eddiini tugisome amagezi g'ensi tugasome amateeka tugasome ate kimpadde essuubi ndi Kamoga ate okugusa mu mateeka obadde oyamba abantu nga tonnaba kufuna diguli y'amateeka kyensuubira ati kati ogenda kuyamba bannayuganda mbakubiriza okusoma tolina kyofiirwa bw'oba oyongeddeko kasita amaanyi obanga ogalina n'amagezi Mungu yagakuwa Katonda yabuuza n'aga nti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun benkanankana abamanyi n'abatamanyi benkanankana la yastawuun tebenkanankana amakulu nti omuyivu asigala aliwa waggulu kati nze nyinza okufubutuka wano nengenda mbya Hajji mavidi ebyo yakugukamu ebyo eddagala tebagamba nti ono ayagala kutta busi bantu mba sifuuse hafu dokita oyo yakuguka mu ddagala era kugaye ne bwayimuka bwati eddagala akolaki nsobola okufubutuka eno nengende wa mukoddomi wange Sulaiman musajja ne bwayesa bwati aga nti wano wafuna wano tewafuna si bwe kiri nyinza okufubutuka wano nze wejjobba ngendeyo era baga nti ono ayagala kutunyaga bunyazi eyo field takolaki nze nyinza okufubutuka wano ku baganda bange bannamawulire nga bebaweereza obulungi nenteekawo ebyange oba omulimu gwabwe bagusoma bulungi ne babatendeka bulungi ate ne basobola okumulisa eggwanga baba amawulire bano mu kuguka kwabwe singa tebakuguka ensi tesobola kuseetula nagenda mu maaso naye olw'omulimu omulungi nti basoma bye basoma ne babyetegereza ate ne babituusa mu public ne bamanyisa ensi ero yensi okugenda mu maaso bane bannamawulire mbebaza mwebali nnyo mwebali eddala naddala mukwano gwange Seeguya bannaye mwenna zenfuma Zubairi ŋŋambe ki nsaba Katonda abawo obulungi banne sijja kusinga awo ekisembayo nja kwebaza abakyala Kamoga banne mwebale kumuwa mirembe kubanga Kamoga bw'aba talina mirembe byonna tasobola kubikola sebo akofiira kano kubona ntaddeko ka mateeka ate kaddala alhamdulillahi rabbil alamin sika mu kiyembe nakatabo mwendi alhamdulillah okupera ku peja 32 awo nsanga ku namba 3 masha Allah amaziga gabadde ku university akawezi keggulo abaana nga babajje kuki ku list kati bakungunda kawa wandudde Allahu akbar sawa 5 ezekiro bakuba masimu katabo sirimu nenga tebatuukiza biki bisanyizo Allahu akbar kigambo kinene nabo mbadde nsoma nabo bankubidde simu Kamoga tetuli mu katabo
nemugamba nze akange mwendi gwe simanyi waki toliimu tetuliimu kebera bulungi yagenda kunosibu nakuba ebifaananyi abatimbiddwa nemugamba kebera ku namba 36 nze neeraba naye gwe oliko kizibu ki erinnya lye teryakoze eki teryafulumya ate nga musirikale mu poliisi naye nga alina byatatuukiriza adde amanyi bajja kuyitawo buyisi nemugamba ebintu emutabukirako tagenda bulungi so nebaza Allah kuba nti yasobosezza kulaba nti twawaddemu omuwaabo batikidde olunaku olwaleero batikidde abayizi abasuka mu 2,000 olunaku olwaleero batikidde mu masomo ag'enjawulo neffe tusomera ebyamateeka kulaba nti tuyambako abantu baffe tubaweereza mu bwesimbu ate mu mateeka buli kintu kyonna mu Uganda okutwaliza wamu kitambulira ku mateeka n'omusawo waba akuba empisa agoberera mateeka n'omusomesa waba asomesa agoberera mateeka n'omusirikale waba akola obusirikale atambulira ku mateeka n'omunyekera era waba amaze okuwamba anoonya munnamateeka amulayize atukuze ebibye so buli mu mbeera yonna amateeka maki gatwala buli kimu so gasomye amateeka gano tugasomye kuyamba ku bannaffe abenga abatasobola kweyamba sobola okubayambako bw'oba tosomye amateeka bino ensongo z'abuntu bulala ate newaba osomye amateeka ate obulaba mu gidi yanjawulo oliba ne badde ateeka amaanyi badde atajjayo ejjambiya ateme munne gwojjayo peeni oli kyalabanga ekinene wamateeka kyabanga kiki nga kitini so nebaza Allah okuba nti yansobozesa kulaba nti nsoma amateeka ate emirimu gyaffe gyetukola gy'ettaka 98% mateeka 98 ku 100 alina okubamu amateeka buli kyokola kyonna endagaano gyokoze mu mwaka mu 2010 bagikubuuze emyaka 10 egijja mu maaso nodde ononyonnyola wabikola otya tebiringa birala nti bya taxi luli katowa kuwa sente n'avaamu aba agenze bino babikuzza nja myaka 2 okomawo nibakubuuza kino wakikola otya nonyonnyola watu wakikola mu mateeka bakisazaamu ne bakikola mu mateeka niwakola atya nga kikuyita mu mateeka gasigala gaki so twebaza Allah kusobozesa okuba nti wakola koose eyo y'amateeka soka kusoma diploma ndaba nga takola ki nga temala ningamba katwongereko bachelors alhamdulillah era Allah sobozesa olunaku olwaleero etukoze eki tugiwangudde Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi era ntwala omukisa guno okwebaza bakyala bange kwaba nti bampadde kaseera okwaba nti nsobola okusoma babanga bakusumba ewaka tosobola kubisomayo yadde obyagala nnyo tosobola kubisomayo tosobola yadde obanze bali omuntu wange gubyagala naye bantu bakwadde emirembe waka tosobola kukola ki so ntwala omukisa guno okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala saba Allah wemu kyebisinga okwagala inshallah taala abatabani bange bawala bange okusoma kya bbeeyi mutabani wange omukulu yamaze senior fe nakulu eggulu sudai simuka yakoze senior 4 yakoze paper yasembyeyo eggulu badde ya computer yadde ya computer so Allah muteke mu baraka obyana basomya ate ebirala ne batoye bonna osimba gende mu maaso inshallah taala ebyange tebigenda kubeera bingi byakubeebaza kibadde kyanaku nnyo nti baba ntikidde leero ate mpete mu hoteeri tuddeko bantu 3-5 kigwe ngamba bakama bange ino kubategeeza the short notice bajje tutuulemu ewaka twebaze Allah olw'ensonga eno muntu bamulaba akabesa mukasera mpadde katini kuva saawa 7-8 naye kaseera kabbeeyi nnyo gyendi kikategeeza emirimu gye mwerekereza emirimu gyammwe emikolo gye musazizaamu kulaba nti musobodde okujja wano tubeere wamu tubaze Allah olw'ekyengera kino kyatukoleza ki kyatuwadde kasi mukama wange nkwebaza okutandekerera dakasimu nkubye essimu emu era kyemmanyi bangi bagenda kunnenya
besikubidde masimu nkimanyi simu sizina ziri ku muliro naye kyemmanyi kyeba kyeziriko bakuba fe twali batulya emmere nyingi watu twandije ntulya amazzi lwaki otukoze bwoti nkimanyi naye njabigumira njabimanyumira nti waayi ensembe yaki yabadde nzibu ne kasita muzze mukikidde akoze eki abasigaddeyo so mukama wange ssebo nkwebaza nnyo kuba nti onfisiza akadde nojja nobeerawo ku lunaku luno olw'ekitiibwa olw'ebbeeyi mu bulamu bwange nsaba Allah mwenna abatambuza nga mujja ate abatambuzi bulungi nga muddayo inshallah taala. So Hajji webale kubeera nga omusajja atuzaamu amaanyi. Hajji yampa fees n'ensoma ne mugamba njagala kuwasa n'agamba what do you need ne mugamba Hajji njagala emmotoka yo n'agamba nne moloka nyingi n'olako emu nenondako gyenjagala nyongereko ki Hajji njagala sukaali n'omuceeri n'agamba nina edduuka erubowa genda okole ki. So I'm talking about my good friend era takimanyi naye ne mutabani wange omukulu w'emyezi 3 ye Muhammad Kamoga. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. 10 7 5 10 5 3 2 1 0. IBRAH Mukasage manya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special thanks to Idris, Daniel, Keith and Tony. Ateba sponsors bafe Roast Coffee Academy, Sun Cargo, Ganda Hardware Store, H Gismal Beauty Parlor ne Asa 5-star cleaning services. Thank you so much. IBRAH Mukasage manya gange mubere bulungi mweraba.